naye abantu bava ku ki okulemererwa ate abalala ne batalemererwa ate ffe tuli bantu bakkiriza tuli bantu ba Katonda tuli bantu ba Allah tuli bantu ba umma niye lwaki abalala basinga bannaabwe kiva ku ki? Okay, I think it is in the picture of how we manage defeat and failure. Defeat and failure. Yeah, because abantu abo babiri abantu abaako ekimukubye abamu bakiyita kulemererwa and it became infinitive. Ebintu byanjawulo. Defeat and failure. Defeat kiki? Defeat ye muntu okubaako kyogezezzaako ne kitakola. Ate failure. Kulemererwa. Ngogezezzaako. Kulemererwa. Kulemererwa kugezaako. Dala lya kulemererwa and you absolutely say nosula tawo. Kati abantu abamu balemererwa. Abantu abamu tebikola. Defeat and fail. Yeah. Because our viewers must understand that at a certain stage, you will be defeated by something. Waliwo ekigenda okukuba. Olemererwe. Kigaane tonnalemererwa. Ekigaane. Kubanga oteekwa kwawula nti ekigaanye kitegeeza nze nalemereddwa. Awali problem wabeerawo solution. Yes. And sometimes n'ebimu bijja kufa obireke. Medi bwe tuba ekyo tetukimanyi nti luli balumu omanya abantu beekutte ku bintu ebyedda nze wano taata we yandeka excuse us waliwo ebintu ebimu taata we yakuleka wooteeka okutaawo ogenda awalala because ensi yeetooloola ebintu amayengo gakuba ejjengo we likuba likutwalawa bwe genda nga amaaso gakanudde n'ebintu ebipya bijja ogamba otya ekikadde kyekimbukadde mu mutima kati andi bali computer litwa ina typewriter kati bali ku WhatsApp wamu ne bitwogera nabo laavu yagaana enkani sajja yagaana omuwa kyonna kyosobola kakati nze abasajja nabavaako kati gwe totutawaanya abasajja nabavaako bonna kyekimu bonna kyekimu kati eyo gwe defeat wagirigisitalinga mu failure abasajja bonna kyekimu gwe va ku basajja kyekimu ono gwe wawa yali tayagala bakazi bampi wali mumpi gwe wali mumpi n'omuwalaavuyo atayagala bampi era olunaku lwe yalaba omuwanvu yagenda naye natomera yatomera ki kubanga preference ye bakazi bawanvu watojja mu kkubo lye gwe waliwo bubeezi mu budde bw'ataalina gy'alaga era ekyo oteekwa n'okyetikula weetikula abantu bonna abalowooza nti wabayamba buyambi tobawa buyambi bulala. Go to your destiny. Because abantu betwogera nabo olwaleero bali mu defeat bagiregisteringa mu failure. Eri hali disk kwali disk. Gwe bimeka ebyakukuba. Bobeero byogera. Tuli luddawo olwaleero. N'amayumba gamu twagasengukamu. N'abamu ekyo kitunde. Tonde siso ekimotoka ekikadde kiwasooka okuvuga oyagala kiteeka mu lujja. Kubanga kiriko memories zo nnyingi. N'ebyenjukira bingi. Omanyi nina kyenkijjukirako kino. Ekijjukizo. Balina bifulashika ebyayatika. Balina paasi ezaayaka mu nnyumba. Bw'aba asenguka ayagala traka 3. Naye ng'ebyomugaso by'alinamu bijja kukola 200. Ebirala byonna asitudde agantu agakadde agatakyalina kye gakola. Memories ze. Memories ze on what? And some of them memories ezo zikyabaluma. They keep bad memories. Zemedi n'ekintu kye neeyigiriza okwerabira byonna ebitankwatako. Towedde bombuze byali abantu bennasoma nabo. Abantu abo waaliwo ennaku nnyingi nyawo. I raised that season. Sikyabijjukira. Nabijjamu. Nze natambuzanga bigere okuva e Kawempe. Ojja okusoma. Ojja okusoma mayiro 7 ne mayiro 7 okuddayo. Ninga abajjira mu motoka? Tebaaliwo ne baawanga ssente? Baaliwo. Kakati nze bwe mba saagala kujjukira awo mechanism eno nagigamba buli kyengugamba okusaamula siimuula. Delete. Nze I delete things ne bambuzayo gundi omujjukira nga sikyamujjukira. Kubanga lwaki nze medi wendi. I am here. Obulamu bwange nzikiriza nti I am here. I must enjoy now. I must maximize this moment. Mulamwa lwaki abo balemererwa? Kubanga ebyo tebabikola. Abantu bano baddira defeat. Omanyi nti abantu abamu bakyatudde we baali defeated. Kintu we kyagaanira. Akituddeko ayagala kiggusa lwa mpaka. Waliwo ebintu by'oteekwa okuta ekyo kite tugende ku kirala. Waliwo ekintu medi nga tokisobola. Oyo omukazi tojja mmusobola. Gwewoza njala kutunda ebyange byonna nze nja kufa n'omuntu. Onoofa naani?
njafuna omuntu nze nja kutunda ebyange byonna naye nga mulina waliwo omukazi gwoteekwa okuta nze nali njogera n'abantu ennaku ezo nti omukazi omulungi yandibadde mukazi ye mukazi amanyi nti oli musajja we ngayagala kutreatinga ng'omusajja man she knows you are a man in her life omuntu ali okay naye ono gwogenda okukolerera obukolerezi otunde n'ebintu bye bwe binaakuggwako n'oba otunda ekindira ku kyendowoozeza omuntu yali akoze kyategeera tamala gakola lwaki tumala gakola lwaki anti abamu bamala gakola bintu because somewhere somehow ne competition egenze ekula njagala okukola ebintu okuvuganya nze njagala okukola ebintu era mmedi buli bwemulaba mwe naaba sinnamufuuka sijja kuweera and at this stage n'ebyange byonna nabisaawo byensobola kubanga mmedi waliyo bye tutasobola ekyo abantu bakitegeere nze nina bye sisobola tomala gakola simala gabikola era byemmanyi nti kati mbikazizza ebyo mbyesibyeko nze mmedi natandika okuwandiika ebitabo I know Katategwe story wali mu story yange era mu kitabo ekimu kyesobola kujjukira bulungi nateekamu omuntu gwe nasisinkana awaanye nnyo naye ne muyigako ebintu Mmedi ono ali mu radio ali ku Epic era bw'otabeerako ku show ya Mmedi oba towangudde mu zi radio musaba si munginoonya njifuna musaba musisinkane n'ekifo agamba kijja kubeera Sheraton n'ebifo bye bamusanga ekyo nakyo neekaniikirira nkituukako Sheraton bw'atuuka ate bamukubira essimu ampadde dakiika 5 3 aziggyako azogera ne 3 zibadde zizo kati obadde ogamba kimu dakiika 2 nga teweerabira lugendo ebirungi byegambye byonna njagala mbisigaze mu bwongo buno ebibi byonna era nkubiriza abantu buli kyotayagala suula abantu abamu obuuziza kyekibagana okuwangula bali congested obwongo bujjudde abamukyawa bujjudde abatamwagala bujjudde abatamwagaliza bujjudde abatalina gye bamutwala kakati tojja kukola ku ebyo byonna muntu omu abantu abamu bawummuze wansi faffe baatuloga tetukulaakulana if they are not your friends they are not your friends don't labor to make them your friends ensi erimu abantu biliyoni 7 billion people kati Uganda muli mwana mukaaga obiisana n'abantu 3 abatakutegeera kati Mmedi edakiika 3 yangamba ogamba ki and I just made a statement abantu tebagamba tebalina kyakukola wabula bagambe nti ebiriwo tebasobola kubikola you statement nanga olweggulu lwaleero ngenda naawe yakuleddwa yakabaka janguleddwa yakabaka olwo ngenda ekyokusatu kyekiremesa abantu they don't have their statements life is a statement tebalina bo kye bagamba life is a statement kikyogamba nze ŋŋamba nti abantu tebagamba nti tebalina kyakukola bagambe nti ebiriwo tebasobola kubikola yo statement gye nagamba Mmedi Nsereko gwende nayo kituufu nanga nti tugende ku radio osomesa abantu ngenda ku radio abantu Mmedi ogamba olwo sigenda nsenvula lyekkubo lirega nti eryo nalisangaawo ku Sheraton ate nempeta paka mmenge wabeene kati ndi mmenge wabeene statement namba 4 totya kukwata kkubo pya totya kukolayo kintu kipya gwe ali eyo tonafuya mutima gwo kola kintu kipya totula mu bikadde ne bikuholding vumbula discover ate kati nze awenze ekyo sikimanyi ate bwe mba sikimanyi ekyo nze sikimanyiridde excuse us try it out kati nina omuntu mupya tugenda mu sifiya mpya nsi mpya tugenda ku radio mpya naye n'obumulamu antutte mu bulala ate nalwawo eyandaba ne Mmedi yali Kawenja naga bangambye olina n'ebitabo Abu Kawenja olwo ate ntandika omulembe ogusoma ebitabo ku radios ogwo gwange kuba tips baali bazogera mu bintu bingi n'akwata ekitabo kiramba n'akisoma that is 2019 Abu Kawenja 29 Abu Kawenja naye yansanze nani kati Nsereko nansanga Nsereko era nkuba kati ekone nze sitya gabe nagamba mama nje kuba erimu bwe likoma nga nkola ki ngampeta olwo nzijja okulinnya
ove wa Medi kirizo bagana ogenze mu kalisoliso wabuka wenja musome tips za mwezi ezebyofuzi ebyofuna ekitabo kiramba n'akikuba n'akiteka wali ekyo ekitabo n'entandiko kitunda olumwenza ate mu katale nobote kona teri muntu yali atunze bitabo wano nga biri mu lulimi Luganda nganzi nobote kona nempete kona olwo ate ndi muzaali stock ate kati ndi mu bookshops ate kati bitabo banabisanga mu ngalo zange oli mwali stock kati ndi mwali stock je kiri ekitabo kitabo ngenda point number 5 genda toti akola kipya tewesiba kubikadde genda move on sometimes you need to move on abantu abamu ne banabawo emikisa emirala tebajja kugenda obalabirawo kuba bo bennyini bakkiriza nti tebaagala adventures tebagala kipya kuvumbula tebavumbula nze nvumbula omuntu vumbula ebyo byandekaawo bagambye sitegesa emisomo mu kibuga wano nze payoneya w'okutegeka emisomo gino gy'owire gyatwala n'abantu mu bisaawo mbiwulira njiteeka natandika ku National Theatre awo abantu bano gye basoma akatabo kasitoli yasoma akatabo ne mugamba nti abantu bategeeze nti omusomo gwa yawanika akatabo ali ku National Theatre agenda ku National Theatre nejjula bwe olwo ngenza ate kati mu kusomesa abantu mpese koona nze nja kuweta ekyomukaaga graduate mu Luganda kyekiri graduate linnya amadaala kolerera nnyo okubanga waliyo eddaala ly'olinnya in life bw'otalinnya madaala medi nsereko njagala kati gwobadde ku bizimbe ebinene naye twogere byewaffe wano Mulago 6 floor aba wansi oyinza bagamba ki ng'oli ku 6 floor abali eno wansi ku kazwaliti wanu tebalina tebawulira yani ayina amaanyi gonna yeewunzika n'okwewunzika alabe mayambala ali wansi ekimu ku bintu byenjagala okubabuulira bw'onoosigala wansi teri muntu agenda kwogera naawe medi teri ayagala wa wansi teri akolagana n'alemeddwa ne wansi woka kubanga kulemererwa kigambo gwowe kigambe naye because abantu bamu tebannalemererwa nako because they have not taken these steps tebana kutrying they have not tried kati balemererwa ki otegezezzaako ekisinga ku bugagga kye baba bakola linnya buli omu ategekeyo okulinnya olinnya kugenda wa ekkubo ndiraba ntya anti ekkubo erisookerwako n'atambula butambuzi ntya do you have a statement government aba tebalina statement nawe wenyininyini baani boyagala nze bwe ŋŋenze mu maaso ga Nsereko asigaze eddakiika 2 ku Sheraton ogamba ki Mayambala ogamba ki obiŋŋambye naye olw'eggulu olwo lugenda kukyusa obulamu bwange bwonna naye bwe mbulwa statement Nsereko mpitako naye bwe mba ne statement Nsereko ne leero mulina obulamu mu nsi omuntu alina kuba ne statement ateekwa okuba ne statement ateekwa okulinnya amadaala enamba 6 gye tugambye bw'otolinnye madaala you are joking lwaki abantu tebekkiririzaamu because they have never begun toyinza kukkiriza kyotatandikanga zigambe nave wa maama nga mugambye kyekkuba erimu bwe lirigaana nja kukwata eddala nani nsobola okufiira ewaffe ng'abakyala bali bwe baagamba wali oddako nzi nali nzirako bino ebintu ebimu lwakubanga babiteese mu terminologies ne bizitowa babiteese mu ŋŋombo oba mu gagamba aganene okwekkiririzaamu kyeki believe in yourself tandikiraawo andi lwaki omuntu alemererwa atandika atya kati nze ndi muwandiisi munene lwa nsonga ki olowooza lwembiti wange ono bwe ndinayiwa kubanga nze nagenda ne munoonya amagezi ge agakutwala obutatuuliraawo olinnyayo eddala nalinnya ku ddaala lya Medi nga sirizwana nze ntuula wange nendowooza nanga nti nja kulaba omusajja oyo nja kumunoonya oyo linnya eddaala linnya bw'osigala wansi abali waggulu tebalina kye bakugamba tebayinza kukulaba tebakulaba tebakugasa tebalina nakye boogera naawe ne boonootukolimira ensi madaala n'abaali waggulu tulabye bangi bajja tuyitako nga bagwa bajja kudda nga gw'okolawo okyawo we bakusanga bansi madaala gw'oli Katonda ndi gw'osigalawo oba tuli kusanga waffe now
problem emuko eri wano abantu ekyokulala baagala nnyo basaasira. They think there is somebody taking care of their affairs. Bukyandibadde ndowooza. Where? Reality eri nti tewali. Medi tewali gwe baawa katala kukukolako. Wala ndibadde nyiigidde juzi awo nalwalamu awo. Najje nadde nendwalamu. Nenkubira omuntu. Adde bweru eyo. Nti waayi. Tikiti ennyonyi buyitako olunaku. Bakubonereza. Nti waayi mpawe $10. Bakuteramu engasi. Engasi. Mpawe $10. Nenkwata essimu neŋŋamba muwala wange mpa essimu eno nemugamba waayi nyambaye $10 nkyuse tikiti eno nkomewo njala kudda ku mulimu. Nate siwulira bulungi. Siwulira bulungi. Natuuse ne kuweereza obulwadde obunnuma. Nemuweereza nti obulwadde obunnuma bwe buno. Nayenza omulimu ku essimu ng'agigyeko. Nenkubira omulala mbaka Parliament. Wange nyamba nja kukyusa tiketi eno nzire eka nja kusobola. Njagenda ku mulimu njogere ne mukama wange. Muga nti waayi mbayo advance nsobola okukola kino na kino. Yes. Nate kadi yange omanyi kadi yange ya ATM kadi yafa sonja kyo. Koze no mita medicine konze kubidde. Naka nkutegedde. Nkutegedde. Koze tonyambye nati I'm sorry. Sorry de Kampala koze atenze ndi Bungereza. Njala kukola ki? Kanado zo bamba nyigire. Nga goroza nti bayine katala. Nga manyi bayine batekwa butekwa. They obliged. Mbagaze made in Sereko kirizo bagana. Nandi bajja kikola ki? Bajja bumuvi. Manyi katala. Ono omu musomesa. Namusomesa abaana bakadda musomesa nonyiza $10 awo zirina. Toziwanze zizire mu bank awo. Nze nja zifuna eno. Kyuse tiketi nkomewo nja nentaka ddaala ligamba nja zikuddiza. Ate n'abaana bakasasula school fees. Muwanti muwoluwenda kati nga ndowooza ti katala nyigira babwerere. Medi kati njagala ffenna tuzuukuke. Nze Medi bwe ndi bwe nkola. Bwe nzuukuka ku makya. Mwetegeka bwe nti mu bwongo. Omuntu bw'atambuuze nja kuba mbadde nkisuubira. Nze sisuubirayo omuntu agenda kunkolera favor. Kati ensi teri mu mikwano. That's how I wake up. Nze because it must be you. Bano benkunyumirizaayo ne bibba kyawa. Namba musanvu. Si katala ali abo. Namba musanvu. It must be you. Teri ayina katala ali. Teri akuyinako buvunaanyizibwa. Ne kitaawo ne nnyoko bayinza okuba baakuleka kati ndabange bandeka ne nnyingira city. Kati eno gye nasanga abagwira bagenda kubeera lwaki bateekwa okumuvunaanyizibwako. Nadde gye navadde ku lugendo lwa. Komawo manya nnyo okusoma. Nijye nasoma obukulu nenkwata akatabo nensoma bwe nti. Olinga agamba nti ng'owezezza emyaka 6 tolemu kunyigira abaana bo. Konze ate lwaki ono nensoma amasengesero. Ate bano wenyigira wano. Konze abaana benaweerera bangi benayitamu netula amasomero ag'ebbeeyi ne basoma ebona kye bali ne batanyamba bakisi banyigira. Omuwandiisi yena nesoma akatabo ako n'agamba nti at 60 oweza emyaka 6 oba ofuse liability. Konze ate ono ngamba mugogo kiki kino nengenda mu maaso nensoma ti oba ofuse mugogo konze nenganda ndaba ensonga gyawa nange owezza emyaka 6 oba osemberera entaanaayo. Buli muntu takubalira mu kirala. Buli muntu kufa akubalira mu kufa. Ye muwandiisi ono mboozi yakufa. Naga nti kati bw'oweza emyaka 65 musajja ono yawangadde. Ojja kutta ssente. N'agamba wansi omuwandiisi wenadde nsoma akatabo atikeeyo nti gwe oba ojja kutta ssente oteekamu ssente kabateeke mu bazzukulu bo. Kozi ensi bwetyo bwefaanana. Soweza emyaka 6 kubanga nagamba sekyo nawandiika biki. Ono nawadde nnyigira ku myaka 6. Ekyo Medi kiteekwa okuwa amagezi agagamba it must be you. Medi today abantu tubategeeza olwaleero ndi gwe. You. Agenda kuba gwe. Agenda okukula. Ate ono empiseemu mu nsi, empise nabo mu nsi. Baluwa. Nabo bali bo. Nze gwe. Sereko gwe. Njagala otandika otubuulira olowooza ki ku ki.